Bayokeza kabadde yaffe gye tuteekamu ebitukuvu byonna. Engoye z'abafaadha tulina peyanga nnya nnamba, engoye z'abaweereza, ebikompe, Ukaristia, byonna ebitukuvu nga bwe mubimanyi. Obudde byonna byasiridde. Bannaddiini okuva mu Ekelezia y'Ekigungu Mapeera bakeeredde mu nnaku oluvannyuma lw'abatamanya ngamba okukkira Ekelezia yaabwe ne bagiteekera omuliro ng'ebintu eby'enjawulo okuli ebyambalo by'abafaadha, ebikompe, emmeeza kw'ossa n'ebirala byonna bisaanyeewo. Bayokeza kabadde yaffe gye tuteekamu ebitukuvu byonna. Engoye z'abafaadha tulina peyanga nnya nnamba, engoye z'abaweereza, ebikompe, Ukaristia, byonna ebitukuvu nga bwe mubimanyi. Obudde byonna byasiridde. Ssaabakristu w'ekifo kino nga ye Namusooba Byonna agamba nti zibadde ssaawa nnya ez'ekiro n'afuna essimu nga bamuyita abeeko ky'ayamba okusobola okutaasa Ekelezia eno ebadde ekutte omuliro ng'agenza okutuuka ng'omuliro guzikidde wabula nga ne gye buli eno tebamanyi yayokezza Ekelezia eno kye yabalanze. Kya nnaku nnyo abatulaba titwafunyemu ekikangabwa ti twagenze okutuuka ssaawa nnya n'ekitundu ng'omuliro gukutte mu kyaki. Abatuuze ababadde obudde bwabadde bukyali, nze Ssaabakristu nawulidde enduulu nga bakaaba bagamba Ssaabakristu kyaki ejja. Nagenze okuvaayo okujja okutuuka ku kyaki, ngezeeko naweereza messages ku mukutu mu bakulembeze bonna, naye nekisangibwa nga omusomesa omusomesa w'ekifo kino Mwami David Katongole ye yabadde yasoosedde okuwulira amawulire ng'adduse ng'aguddewo kyaki n'afuna n'abavubuka abamuyambye. David Katongole kisa kye nga musomesa mu kifo kino ayogedde ku njege eno ng'agamba nti waliwo abalabye omuntu munda mu Ekelezia ng'alina ekyaka naye ne balowooza nti mulimu asulamu nga wayise akaseera katono omuliro ne gutandika okukwata. Akamala okuzikiza wabaddewo abavubuka yatugambye nti ye yabadde ku wano nga tekunakuwaka yalabye omuntu muno munda mu kyaki naye ng'alina kyabadde akoleezezza yabadde nga kando iyo omuvubuka yewe yatugambye n'agamba nti yafubye okwetegereza ku ddirisa nalaba omuntu n'agamba oba mulimu oba asulamu naye natakitwala nga kikulu. Oluvannyuma sewedakika nga 5 akawayisa akaseera katono omuliro gwo ne gubalukawo. Ye ssentebe wa division By'Entebe nga ye Richard Ssekyondo avumiridde ekikolwa kino era n'aweera nti si baakutuula okutuusa ng'omuntu eyakoze kino akwatiddwa nga baakukolera wamu ne poliisi mu kunoonyereza nga beeyambisa ebifaananyi ebyakwatiddwa kamera zimulengera wali ziri okumpi. Kwongera naffe kennyini nga ba leaders okwetegereza okumanya kuba tewabaddewo nnyo ntalo ziri awo yadde nga waliwo enteekateeka ez'okukulaakulanya ekifo kino ezitegekebwa naye ate ku lwa municipal council ng'ogyeko obukulembeze bwa Ekelezia mwendi tuli beetegefu kubanga abantu baffe tubadde tutambula nabo bulungi n'okubateekateeka nti enkulaakulana ne bwebezza eya Ekelezia okulaba nga tiwabaawo akosebwa olw'okuba nti oba bafensinzeewo oba bamenye okubeera nga tuzimba. Ayogedde ku bantu abalinaanye Ekelezia eno bagamba nti baagala kulemesa nkulaakulana yaayo n'abasaba okukwatagana n'abakulu mu Ekelezia eno. Ekituufu tekinnavaayo oyinza okulemwa okusonga mu muntu ono oba oli ku nsonga eno naye nga tumanya amazima gajja kuvaayo kubanga olutalo lwa Katonda ajja kulwerwanira. Batunudde mu footage olw'okuba poliisi teyinza kumanya bantu bonna tugenda kulondayo abantu abawangaalira mu kifo kino ne mu kitundu kino ekya Kigungu nabo basobole okutunula mu footage oyo balabe omuntu yenna singa wanabaawo alabiddwa yaani so tulowooza kamera ejja kutuyamba nnyo nnyo okwongera okuzuula kino. Ekelezia ya Kigungu Mapeera yazimbibwa mu mwaka ogwa 1993 ng'ekijjukizo ky'abamisani abaleeta eddiini y'ekikatoliki wano mu ggwanga okuli Reverend Father Simeon Lauda Omapo wamu ne Brother Amanse nga bano bajja kuno mu mwaka ogwa 1879 ng'ettaka Ekelezia eno kwetudde lizze liwambibwa bannakigwanyizi nga waliwo abaazimbako ennyumba ng'ate bo abagagga baazimbako amakolero okuli ag'ebyennyanja n'ebirala nga kati lisigaddeko kawugiro. Zanet Namatovu ku lwa KSTV Agale.